No verango inavyo manyebe yakaminga. Siri sana byo. Ate ndalowooza mu nze njabiye ekintu ate nga alina okukyabya waali. Wali kubyaka amatizo. Ndeka. Nenzije n'essanyu eryomu. Ate kakati walize n'essanyu nga lyolina kati. Obadde otya? Anna. Chan. Mwebaliza ku muntu. Naye kamwebaliza. Mulimo gw'amaanyi. Ekyo kyakiraze. Kira webali. Kubanga kati gwobadde entabiro, gwobadde olujegere, olunyuze n'enziramu nendawo omuntu wange. Kuba anyinyonnyodde byonna mbu yasooka kulaba gwe, omuwoono, atono n'antuukako, era nange ne tale kwegamba. Nenga kyonna kyekiri ndi musanyufu. Amazima mukimanyi nti mbadde sirina mwana ku nsi. Kansuubire nti mukimanyi nti Shima ye first born era essaawa eno yakyali last born. N'owokubiri ajja. Kansuubire nti muteesezaako Bana. Obadde ki? Ebigambo ng'obyanguyiza. Era Shima atuuse okuzzaako. Yakamona. Naye ebyo nga bikyali ku bbali. Bana ndi musanyufu. Kati neesunga ekintu kimu kusisinkana ku mwana wange ndabeko. Nange ndabe oba oli awo kubanga munnange ono agambye mbu ekitundu 99 akakasa bange. 99 ey'emu yandiye. Anti teziggwayo ne bwe bagenda mu DNA ne bakebera tebeera 100%. Wabaawo bu points obusigalayo. Wabuba bwakyuma simanyi. Naye nga nesunga lwogenda kulaba ku mwana wange ate ndabikenga bannange Tira ngenda kweyongera okwebaza ogwe sijja koowa kwebaza kubanga essanyu lyontuusizzaako essanyu lyonna lyondabako bannange ndi musanyufu tamale mwebale nnyo badde manyizo ndese emabega. Bane ndi musanyufu nga bwe mukimulira. Faisal onjiye omanye ebiseera ebisinga tugenda ne tusinkana bano batata b'abaana baffe ne babeegaana abamu ne bagamba bo batebazaala naye Faisal akkiriza buli kimu era gye mutabadde ffe tubadde mu ssanyu jjereere. Essanyu litubuganye eyo era kati tulize kintu kimu Faisal kusisinkana mwana we tuvaawo bamuseeko Tira nga gwate ebintu byanguya bulala. Gouyo watugambye tunawe tonnatuwaayo ojja kusooka. Nedda nina kulabirako ono laba wazzaako nazzaako ajja kufa azeeko bamekaga gwe tonnatuwa. naye bannange baalammwe mu ngenze na kikyo. Kale bannange ndowooza kati ekisigadde ng'era bw'ogambye neesunga kulaba ku Shima ekisinga obukulu ekisigadde tujja kulaba ekindako ekikyalo. Faisal ompadde essanyu era kati nja kwebaka nfune ne kutulo kati ate kati tolaba Shani nti weewaana mbu oli musanyufu okusanyusa ennyo tomanyi ssanyu lyompadde kati ate era terikoma kunze nzekka olina b'owadde essanyu emabega wange abandi emabega bayitirivu era leero akasimu bwenva wano bwenkakuba tuyinza n'okusala embuzi. Wai nange kanewaneko omuyigo gwange tegunsaze okulaba Faisal nga bazeewo ne Shani. Naye ate okimanyi nti Shani akyatiribitanga lulyedda. ekyo kibadde kyetaagisa naye Shani nkubanja ekintu eki waziti necessary mwana wo twalirira ekyo mukiremejjeko bannange.
Mara kisipayo nawe. Vamos kifo cha mama wa mama. Vai. Sema bado yagala kumamba kifo cha mama wa bana. Namwona tekitibwa je. Nakazadde w'eggwanga tomuwa kitiibwa. Kwebisinga bwe nalina kugamba n'enkusuubiza nge nja kutambula n'abaami babiri bebakuleetedde kubanga nagenze nendaba nga bwe tuba tukwataganya okusinziira ku mirimu gyo n'emirimu gyaffe tujja kusobola okutambuza omulimu guno ogenda mu maaso. Bano abaami bano boolaba nkolagana nabo nagenze nendaba nga emirimu gyegimu n'emirimu gyaffe gye tukola nze ndabe tunaagatta wamu amaanyi ba tusobola okikuba netambulizaako n'emirimu gyo netambulizako n'emirimu gyaffe. Kati mwami Nsimbi Kasiba nti ono Promise nasoma naye tuvudde wala Kasiba nti Nsimbi yono Promise gwe nabagamba nasoma n'ono Promise talina buzibu ate emirimu gye gifaanagana negino egyaffe gye tulimu. Tusanisa omusisinkana Nsanyisa okulaba omwami Promise. Ono mwami Nsimbi bulijjo gweyogera Melissa. Awo mukitegedde. Kakati bakulu nsanyisa okulaba. Naffe tusanisa okusanga sebo. Era Melissa akoledde omulimu gw'amaanyi. Ndi musiimu nno okubeera ndi muzze. Naye simanyi oba Melissa abannyonnyoddemu ekintu kino nga bwe kitambula. Ate mbadde n'abannyonnyodde naawe nagambye kambakuleetere musisinkane awo mukwasaganye ensonga. Okay. Kakati Melissa ekintu kyo nabadde manyi nti abadde akibanyonyoddemu naye kati bwaba teyakibanyonyoddemu nsobola okubayitiramuko akatonotono kuba okusinza bwe yali ambulidde nagenda okulaba nga ekintu kyemutambuliramu yelayini yemu gyendi mu bizinesi yange engeri gyenyitambuzaamu. Kakati bizinesi yange etambula etya? Nze wano kampani yange ennene ndiringa mu bintu byakubeera nga mpita abakozi ab'enjawulo era emirimu egyo ngiranga olumu ngiteeka mawulire nanga bano ba sales manager abaana kati abasomyeyo kubanze kati bwemba ndi kulutinga abaana ntandika ku baana ba senior 4. Lwaki ntandika ku ba senior 4? Olw'ensonga abantu ennaku zino economy enfu abazadde tebalina ssente. Kati omwana wamala okusoma senior 4 amutuuza awaka anoonyereza nga takikola ki tasiraga. Kati nze we nabategeera awo ne bagamba nti emirimu gyange njirina nina aba sales manager nina bakashiya emirimu egijja store keeper. Kati abaana ne babeera nga bajjira ofiisi yange eno teggwako bakozi ndowooza era nemuyiseeko awo mubalabyeko babalindiridde naye nze nkyadiringa mu kintu eki ndiringa mu plastic. Naye nkikola ntya? Abaana bano kyenkola bwe mbayita ne bajjira ku mirimu giri nti kashiya ate bagala siniyafu ate ne sente emiteekamu akabasikiriza kituufu kuba mbagamba ntandikira ku mitwalo 2 okusasula omusaala omwezi. Kati olugira nga abaana bajja abaana bwe bajja nga baba interviewinga kuba olwedi na briefinga secretary wange nemutraininga waba ayogera nabo ayina okwogera nabo nga muki
ataddeko kasimayiro kwegamba nga abaagaliza kugamba nti mulimu oluchina. Kati olulimi olwo manyi customer care gyoteeka ku bantu yenyini esikiriza omuntu okola ki okujja. Kati abaana we bajja nga tubagamba nti owulira nti mulimu ki gwosobola okukola. Kati oli agamba mu butuufu baba bampadde ogwa kashiya njakola ki. Waliwo abajja ne diguli zaabwe abo oba handlinga ngeri ki kubanga oli ajja ne diguli ye akava ku university abantu tebalina mirimu ojjukira bangi batudde ewaka gye baliyo ate nga basoma okakola otya. Kati abantu abo bonna bahandlinga awo embadde nzija nti omuntu oyo wajja kati bemaaso okende kuba n'abawansi obuziza aba university bwajja kuba byonna njukira nze mbeera ne meetings eza buli Monday okubriefinga abasekretary biki babeere nga bongeramu bannako enzize nkaleeta ne mbeera nga nkogera ki ankongeramu. Kati omuntu oli ajja of course musomera ku mirimu gino egy'amaanyi osoma gundi ki kuba ndiringayo n'abantu abali mu business courses ezo. Omukyala gwenda byo ku mmeeza awo oyo yakolanga receptionist ayaniriza oyo bweyogedde era nkakasa nti kizibu omuyitako natakuteekako simayiro mumyufu obulala. Kati omukyala oyo bamuyita Gabi mukyala mulungi nnyo kyenamwagalako era mpangadde naye basitafu be natandika nabo lwaki mukyala mukozi ate alina customer care. Kasimayiro naffe tukalabe nga tuyingira omanyi n'omukozi bwajja atunulira omuntu amuhandolinga n'agamba kakati olaba owaayi sookolideko promise byonna mbibulidde obinyonyodde naye ofunira wa ositana bakutegeera. Okay mamanyi omanyi mwaze kukola bizinesi omanyi ffe tusinga nnyo okutunuulira awava ssente ensimbi kyo kikyatumya omwami nsimbi njagaza omukyalo oyo yalisa kuba ntegeera ebibuzo bye naabibuuzizza ate nekanga abiyiteredde ku ddiiro era nkola ebigambo byonna bitono. Melissa ekibuzo kyombuuzizza ekitegedde ate ne mukulu nsimbi ng'erinnya baali ngambye omuntu wa ssente ayagala nnyo ebintu ebikolagana ki mulayini ya ssente ate nalaba ebigambo ebyo bitono odiringa nnyo n'abantu abafuna. Kakati bizinesi erina awafuna wewa mujjukira nabagambye ndiringa muki plastic. Kati nfuna ate mu plastic ono nabagambye mu ntandikwa nti ndiringa na plastics. Kati plastic oyo yennyini gwempa abaana abo abajja okusaba emirimu ne bagenda ne batunda ne bazza. Kati mukuzza ssente ezo ssente mbagabira ntya ssente kubeera ojja kuŋŋamba okifunamu otya wewaawo nti temumbuuzizza kibuuzo ekyo ate kyenabisuubire timubuuza ofuniramu otya. ate bo abaana bafuniramu wa abaana we bafuniramu wawano nze kati ku bbanga lyemaani bagamba mulina probation period ya weeks 2 mba traininga mwenge ekyokukola then omirimu wegiri kuba nze ndiringa n'amakampani mangi bwe batonda ebibyo. Kati mumugamba omukozi nti ogenda kuba traininga mu weeks 2 then bwe kuwa plastic ono lwaki kuwa plastic njagala ogende ndabe obukozi bwo bwenkana we banaaba kutute gundi mu company gye nkugabyemu to disappointing onaba mukozi experience okufuna experience okitegedde okitegedde. Kati wawano wembafuniramu nze nabagamba nti gwe buli ebintu byenkuwa buli sente z'otunda omutwalo bwe guti ogumako siringimeka 5 byenkuwa ku mutwalo kakitegeeza ki mba nguteekamu kukola nnyo ate ne mbagamba nti akoze nnyo anaaleeta nga sente nnyingi oyo omulimu agenda gufuna mangu ate buli wooleeta sente ezo nina points zenkuwa oziwandiika nze ninawe nefuula nti mpandiika. Kati omwana bw'akola ennyo n'alaba nga mukozi nnyo nga alaba agenda kumalayo weeks 2 nga muyita okusooka wano wakola bulungi n'ate nagenza okulaba nga okkamu buli wewakkangamu mba nina points zenkutemako sookoleke olwo ekigendererwa ky'okumutema kyekiriwa ate nga njagala baveewo mu kampuni ze naalyawa kitegeeza oba oyagala aleme otuuka ku mulimu bulungi nnyo bwe mutema points nekugamba nti kati obadde omalirizza naye nakuteekako points 2 kati olina okuddayo mu field oyongera okukola ki gweno nga bweyola ssente bwenyola ssente wano tugenda kukola ssente. Kati omwana oyo bwekola ekintu ekyo nekulipiitinga buli omalayo nekulipiitinga
olugira abamu beetamwa era abantu bensinga kinene nnyo mwezi gumu ebiri mulimu abagumiikiriza n'abeerawo esatu n'abasinga weeks 2 n'abadiguli beeteeka kobewa maasa kasoja mu kampani yange olina okwetika plastic maama nyabo abadiguli tebalina experience ate ebyangu bimanyi ate emirimu gye ngenda obbawa bwetyo oyo makoza naawe ogenda nogira plastic zikinjagala sente bwokowa kakati ensonga nziwulidde bulungi ozisengese bulungi nenzikiriza kakati kampani yo ddene era nga bwotunyonyodde kakati nga bwotulaba nze nekasiba nti wange ono emerisa kyaliwo nnyo ono twasoma naye otunyigawa wawula otufikisinga wogamba nti nze ekibanjagaza ngenda kubanyigawa kakati ekibe neetaaza kyekiriwa kampani eno ngenda bagambye nti nnene mbadde nkyakozesa sekuritale oyo waliwo ne staff omulala abadde amuyambako mu kusomesa abantu bano ne bagenda okukola ki okukola okuba traininga yes kati mbadde neetaagamu omuntu ayinamuko experience ate mukulu nsimbe baŋŋamba okugumiza ensonga oli musajja mukulu nnyo mukugumiza ensonga totumye olwetuuki ekyo kyembadde njagala kati njagala mba training bulungi mbannyonnyosa ebintu bino binnyonnyoke then mubeere nga mubeera ku staff egenda okunnyonnyola abantu bali nti akalimi kati owaye promise olowooza nga wootulabye kinatwalira bbanga ki otubangula naye Melissa naawe kale okusinziira abaami wano babannyonnyodde obalabye n'ebintu bye muzze mukola bano na kitundu kya lunaku ne bwe ngamba kitundu kya ssaawa okubannyonnyolamu enkeera nga batandika kusomesa bantu nga tutandika kukola sente tikirina buzibu bwonna kati kyogamba ssebo mukulu promise naffe twebale kubasomesa bakampani nze nabagamba eddolede muli bakozi ba kampani era enkya nze mbadde njagala mujje mutandika okusomesa abantu kakati nze nsuubira byemumanyonyodde byemana enkya Melissa ndowooza kati nemuddayo kuboolera ebintu bibanyonyodde mubitegedde kujja nga wanaabawo akabulamu enkya mujje oba muli redi enkya mujje oba olunaku lwonna munaafuna kasita mutalwawo tutandika okukola naye ekikulu kye neetaaga mubeere simaati kuba mubeera nnyo mu bantu bali promise totumye weesitukidde fe okubeera smart bwe bulwadde bwaffe twabulwala sibazaako mukono